Now, today, we're going to talk about something very interesting. Abechiwatule. Ndabamu abasajja abato tubadde wali ku stage nga tulaba actually boyfriend wa mugani okujja. But the question is really, you have found her. If I had brought all of them here, they would not talk about bride price. They would not. Like, you have found her, you love her, you want to marry her. Omuwala mumatide naye waliwo ka step kamu koboyina okubuuka. Bride price. Enjugano. Ebirabo ebyo. Bride price mu Uganda bakitachi. Is there one word for bride price in Uganda? Olaba. It will translate enjugano. Tebayina. Enjugano? Tebayina enjugano. Bo bawaayo omuceere simanyi bawaayo nnyama. Babiyita ki? Nnyanya. Babiyita ki? Kimu ekyokubiri. Oba babiyita batya. Toze ebirabo by'abataata. Bakusasulirako ebirabo? Tebannaba. Oyagala babisasula? Bateeko bisasula. Njagala yali asoose okusasulako ebirabo atuwulira kiri yasasula. Naye manyi ogenda bisasula. Akati mukwano lwaki ogamba bajja bisasula? Of course balina bisasula ne basanyusa abazadde bange. Kyokka ate nze okubisasula bwe banga tebalina nte nga bava wala kati ngeno Buganda basobola okukwata ssente ezibalirwa mu nte ezo ze baba basabye ne bagamba tuzitutte. Naye mbadde ndowooza bakusanyusa basanyusa bazadde bo nga bakututte. Of course baba basanyusa bazadde bange nange nabo baba basanyusa balina okungula ne bamanya nti batutte kutwalira ku bwereere. Basanyusa kutwalira ku bwereere. Okiraba baba bagamba nti ate kati tulina okumusanyusa ne tuweerezayo abazadde b'ekirabo nga basiimye ng'agamba nti bambi n'obwe bakutwalira ku bwere n'omanya nti kati mbeera n'omwami wange bagamba nti omukyala wange bampa nsanyusizza nmusaddemu abaana abasiimye n'agamba nti tugendeko embalala tutwaleyo kino okiwakanyamusebo. Lwaki? Nze ngamba kyandibadde kirungi okusasula omukazi omaze omwetegereza ebbanga ly'obumaze naye. Tekiba kuva ku oyagala bbanga ki okumwetegereza? Abakazi Standing after 2 years, muli kuki? Ulira, abakazi b'ennaku zino oyinza obeera naye ebbanga kati omwaka nga gumu n'agamba nti kangende ewaffe onyanjule ng'omwaka ogwo gwakabeera naye ogumu ogenda musasula mu bbanga eritali lya wala amale yeekyanga ate ng'otutta ebirabo bingi. Musajja mutuufu nnyo. Okiwulira ennaku zino abantu bawasa abakazi mubirabyeko ne mu mawulire abantu abagaga abalina ssente abayakamu kuba amuwadde emmotoka amulaze buli kimu agenda otuuka ewaabwe ate mukazi ne yeekyanga ng'ate ayagala n'ennyumba gye mwazimba naye nga taliiwo mugigabane. Kirabo ekyenjogera ku ekyo mu biseera bye tulimu kati. Katuulize omwami. Mu biseera bye tulimu oyo kuva edda wali olaba ng'omulenzi agenda katugambe ng'abanyankole n'awesa munyankole naye kati omunyankole agenda n'awasa omuteso n'awasa kati oyo osanga nti si kyangu kukkirizaganya ne bali mu bintu bye bagenda kuba. What I'm saying is noshanga kyaguma omukwikirizagana mu baziire baliya omwete bakutubineho kuri sizente oshanga banyankole niwenda bashashurete so wenyonka bininjira ngu ombwiro buturuma hati omwikiya yikirizangine n'umusigazi we bayikirizagana yamutwara bize bagende bagiye kukusima bazire. You had an important point to communicate. Nze kyengamba abazadde betuwasamu bewosanga nga yaakalo bayagala ebintu kubikalubi naye singa kwata omuntu nga bwaze kyandibadde kirungi naye oyinza kusanga oli ngagamba nga toyina nte 10 ewange tojja kati n'abeera ng'akusibidde eyo ate ng'owulira ate ng'ezo nte tokoze eki tozirina singa kiba kirungi n'agamba nga bw'oli bwoze. I come from a family of very many kids. Yes. My parents see to it that we have everything that we want. Yes. So no man comes out of the blue and just takes me for nothing. After your parents have That is not fair. Why do you say it's not fair? No, you have to show some kind of appreciation Like to my parents for Bakuwalu making me n'abazadde what I am right But now. Munyambe buyambi No, it otwale depends. abategana bakola n'ekikumi
Now, if you're not a good kid in the house, why should the parent want you to stay at home, obviously? But I thought if you're a good kid, the parents should just say, you've been a great kid, please go. I think it should be something like... You should if someone is willing and appreciation to your parent, to the parent of the girl you're taking. Yes. What I was saying is that if you've agreed and you've loved the girl and you feel like you have something to appreciate the parents, why should the parents come and say, no, you pay this, pay up to this? It should be up to you to decide. Should be up to the Let's hold on to that thought. We are going to come back and dissect bride price more. We are going to watch something from Mifumi, a representative from Mifumi, who's going to tell us more about bride price. Over to Cheta, go back to Cheta, to TV. It is conditional, and in the sense that it must be paid, and it is also conditional in the sense that if a marriage that has been contracted has to end, it has to be refunded. Consenting adults, once you're above 18, you're free to marry and contract a marriage out of your free will. We believe that the fact that you put a condition to this process, making someone pay, and even that free will at the point of dissolving the marriage, the fact that you make it conditional that you have to refund, means that that free will has been interfered with. And in that sense, it becomes unconstitutional. Also on the principle of equality between men and women, bride price definitely affects that condition. It creates a condition of inequality because it is paid by the man to the woman. It doesn't go the other way around. And as long as you are married, like bride price has been paid, not the appreciation, but the real payment where haggling takes place, you find that you become a wife to the clan. For example, we had cases whereby a widow can't leave. Even 30 years after the death of the husband, she cannot leave on condition that the man paid cows. So if she wants to leave that family, she has to go back to her people and they refund bride price. She cannot remarry in case she failed so. And then if a woman owned property, it's not her personal property. For me, I believe it's high time something is done. It's high time something is done. It's high time something is done. Sebo, would you pay bride price for your wife to be? Are you dating? No, I'm not dating. Kati mwababiri mwe muri kuki. We sort ourselves agreeing. Let's just Bwana waffe mu Buganda okusinziira omwami w'obwali ngero oli omukyala bw'akyogedde okusinziira omwami w'obwali ogenda ne mutuula kubanga ffe waffe tulina okukyala omwami asituka n'asooka n'agenda eka ewammwe ewa taata wo maka ga kitaawo ne mwogera ne bamubuulira biki by'ateeka okuleeta kati gwe n'oyogera ne taata wo n'omugamba omwami wange ente tajja gisobola ajja kusobola kuleeta kisambi okiraba kisingako okubeera nte ng'akutwalidde kuba nze mba ndaba kunjoogana kunti oboola bootompadde ekitiibwa mutuufu naye kale njagala kwegamba nze ne tuteesa omwami wange najja ewaffe bwe byakuteesa oba ajja kusobola mbuzi ng'aleeta embuzi ewaffe muganda bwe kiri oba nkoko ng'aleeta kati kino kyetugamba nti nno ebintu biri expensive ekyo si kyekikulu tekiremesa abaana balenzi nabawala kutiriganwa abavubuka b'ennaku zino tebakyayagala kuwasa bo baagala babeere nga omukyala yabeera awasa okiraba balinga bayindi kati Uganda bwe yatuuse omukyala abasajja ogenda ofuna abawala b'ennaku zino bw'oba tolina ssente togenda kufuna mulenzi kati abakyala balina ssente be bangi kati nafuna omwana mulenzi namuteeka mu ssente gwe girlfriend ojja kubeera kati mwagala tukole tutya wamma abakyala nange omuyinza okubeera nga ndi musajja mwavu omusajja omukazi alina ssente nze ku mbeera eriwo enzikiriza n'ekyo gamba nti omukazi alina
nze omuvubuka atannawaza njagenda nalina olw'ensonga ofuna omuwala omu wulira ofuna omuwala omu kati student naga nti nsomera Kyambogo oba Makerere naga naye mbadde njagala kufumbirwa niyo namalako ku mbeera eriwo nomuganda kagezesemu ka example kamu nemufuna ene club oba restaurant ajja n'emikwano ena nagamba nze sigenda lya chips bali bawe ebyennyanja nomubuuza gwe lwaki tolidde chips ate bali obagamba bali ebyennyanja naga no that's my friend noleeta ebyennyanja ugenda maliza biru gyobakozeko ngeri mu mitwalo 6 bo nagamba kati wakanasasulako ekyo omuwala Genda ku Nando's. yetayagala kumutwalako mwoca mugeto ebintu ebyo tutabyogeraku olala ebyabawala ab'Emakerere abaleeta krani n'abakudeeti tutabyogeraku olunaku olala naye njagala tumanirize omulama gwo ebintu bingi bye tulina okwogera naye njagala tutunuulire what if this bride price is actually abolished? Some areas they can abolish, but some areas this thing has to continue. You can't just come wake up today and say take Chagala bride price. It has to continue. If you want to contribute to this topic, please go to the Facebook page, but also write to us minibuzuganda@gmail.com. And on the Facebook page, it's Minibuzz Uganda. Yes. But also tweet us, Minibuzz Uganda, and tell us what you think. We're going to go for a short break. When we come back, we're going to talk about the dress code in church. Oh! I know. This is Minibuzz Uganda.